Si papa ennaku zino yeefudde ensonga. Si papa afuuse si papa. Bangi beebuuza si papa y'ani? Si papa akola mirimu ki? Ye abaffe si papa akolera ani? Si papa muntu wa bulijjo ng'era abantu abalala. Naye ennaku zino musajja wa maanyi. Emmundu atambula nazo mu mmotoka, atambula nga bw'azikwata nga bw'ayagala. Tamanyi wali bantu ki walina kugira emmundu na watateekeddwa gijjirayo. So ono muwala n'abalaba n'ajayo emmundu kwe gutandika okuba amasasi. Bwe yakuba amasasi naye n'akagwa wansi, amasasi n'agakuba limu ku lugi, eddala n'alikuba wano, eryokusatu nalyo n'asembeza nalyo n'alikuba wano. We mulaba nga nze neebase wansi, enfuufu yonna era yava wano yonna yayiika mu mutwe. So omuvubuka n'addayo n'amubuuza nti omukubira ki, nti si yoyo. N'addamu n'akuba amasasi agala bagamba nsasayidi zaawali. So omuwala ono n'adduka n'ayingira mu nyumba paka we twavaawo. So si papa nagenda okulaba naye ajjako endabirwamu n'asendabirwamu wansi. Abavubuka ne baddayo babiri ne bayingira, owo n'asigala n'emmundu nga giwanise mu bbanga. Kati omu n'agamba nti waliwo Adamu, waliwo alina ekyayogera essaawa zino, ffenna ne dusirika. Waliwo omuvubuka n'owatabuka n'amubuuza nti kiki kidukubya amasasi, kiki ekigenda mu maaso, lwaki mukuba wana amasasi? Si papa teyaddamu kwogera. Abavubuka ne baweeta ne bayingira mu mmotoka, emmotoka n'esimbula. Essaawa zaali zaakawera ng'emu n'ekitundu nga zigenda mu ssaawa 2, seetegereza bulungi eddakiika. Bino byonna byazze bitya? Si papa yalumbye ekitebe kya People Power e Kamwokya. Bwadde budde bwa kawungeezi ssaawa nga 2:3. N'asooka atiisatiisa abantu be yasanze mu kafaawo, n'aggyayo emmundu mu lujjudde, taliimu kwekweka, taliimu kutya. Taliiko musirikale yenna oba wa UPDF oba wadde omusirikale wa poliisi. Wabula nga muntu ye nga ye yagyekwatidde, mpozi n'abasajja be abalala, era nga bali mu ngoye za bulijjo. N'aggyayo emmundu n'atandika okutiisatiisa abantu be yasanze ku kitebe e Kamwokya. N'atandika okukuba amasasi, n'atandika obbatiisatiisa mu ngeri yonna. Era nga bw'abagamba asobola obbakuba amasasi tewali kye bayinza kumukola. Naye abantu beebuuza si papa akolera ani? Obuyinza obubeera n'emmundu abujjawa? Ani amuwa amaanyi ago? Ate nga naye muntu wa bulijjo era nga ffe abantu abalala. Amasasi ago agaaliwo, nsuubira amasasi ago gavuga nnyo okutuuka ku police station yaffe. Naye twalinda poliisi ejje tuwe statement kiki ekibaddewo. Tetwalabako wadde napa poliisi n'omu ajja kutubuuza kiki ekiguddewo mu kitundu. Tukyewunya nnyo omuntu nga sipapa wa bulijjo okuba n'emmundu ate si w'amagye. Eyo nga tutunda buli omu agenda kuba kukyayogera katusooke tufune obujulizi okuva ku abo abaali bafudde. Yogera amannya go. Nze Namagembe Elizabeth. This is my daughter. Ndi muwala kyamanya. Kati twali wano ku makya tulaba si papa parking emmotoka. Kati omuvubuka nagenda nayogera naye ebirala saamanya kubanga naye nnyingidde munda mu dduuka. Then nenfuluma nenyimirira wano n'ono omwami nga tulina bye twogera bya business. Twaddamu lwaba nga abasajja bakuba amasasi. Essasi limu lyali linkubye lyagenda waggulu era ono nakkirira wansi, nze nenziruka nga nzira eri munda. Twatya nnyo ate namala si papa we yamala nga tana nayingira mmotoka. Natandika oninga kojja taata wange omuto tata John nti John ompendulidde abasajja bo biki. Kati namala n'agamba tujja bakuba amasasi, tujja bakuba. Then abasajja bonna ne bayimirira ku luguudo we bati ne si papa nga poliisi ewulidde amasasi teyina kyekozeewo. Twali mu shock kubanga bulijjo wano abaana baba bagenda okukola ekintu kyonna ekya People Power, poliisi ebeeyiika nga mmotoka nnya. But that issue was so serious and no police showed up. Twabadde jjo ku police and I was so disappointed. Lwaki abeera n'emmundu n'atiisatiisa abantu, n'atuuka okukuba amasasi, n'atabuuzibwako n'atanoonyerezebwako? Ne wabula wadde n'omuntu alondoola omuntu akuba amasasi emmundu yagiggyeewa? Era ne wabulawo yeebuuza si papa akola ngaani mu bitongole ebikuumi ebya Uganda? Awo Uganda weetuuse bwe batyo bagendanga okutiisatiisa abantu baffe, batuuke okutta abantu nga teriiko n'omu alondoola. Kati awo singa yakubye muntu masasi, singa tewali n'omu yanoonyereza ku nsonga eyo, abantu battiddwa. Kira singa bakugamba bugaali tugenda kunoonyereza tula abantu abo kye baafudde. Papa came back in the night with the 3 guns. Himself with the other... Around what time?
Around about 9, chairman had already left here and manager John was just leaving. He came and stopped there. When he stopped, everybody ran when he opened the door because they were armed. So When they are armed, after the incident. yeah, that's after the incident, like 3 hours after the incident, he came back here. Late in the evening. Late in the evening at night. When he came, he stopped there. When he stopped, they came out with a gun. When they came out again for the second time, everyone ran inside. I remained outside. I asked Papa in my language because it's from my very district, my very village where I come from. Papa, why are you doing this? You think all this thing you're doing will take you anywhere far? He just looked at me. He didn't answer me one word. Then he answered, Kasukali Keiko, what yongeremu. I told him, no, those things you're doing is very nonsense. Papa, me, I'm not scared of you. He closed the door, he drove up to down, then he came back reverse. When he came back reverse, I got scared. I knew that when someone reverses back, he must kill you, but I remained firm. He reversed up to there near me. When he reached there, they opened the window, they looked, and again he drove back. That's what happened. But until today, nothing happened, no police has come to question. But if it was a people power person who had shot that bullet, I'm sure he would have been a battalion here looking for that gun. Thank you very much, Mr. Okonde. Katufune information that omusajja gwe bakwata ne bamutwala ne bamuwamba nyombi tuwulire story yonna. Kati story yo twalina ku lunaku lw'Essande amanya nze Nyombi Muzafa. Twali wano ku Sande nga tulina meeting yali ya Firebase nga tuli manju ewa chairman. Kati si papa yajja tetwamanya kwa nze nali omu ku bategesi nga ndi up and down. Kati tugenda okuvaayo nga si papa apakinze mu kuba wakati avuma. Okuddamu okwera sisamuwa nnyo obudde nti oba kikikuba nali bizemu. Tugenda okuddamu okuwulira masasi nga kugwa wansi na kudduka. After the meeting ngenda okudda ewaka siina kyemmanyi ntambula nzira ewaka ntuuka ewaka kumpi n'ewaka ndooza bigere nga 3-4 nga ndaba abantu bakuŋŋaanye ne ntya ne ŋŋamba ani afudde wano ewaka kyesitakola kyesimanyi. Kati ngenda okuddamu okuwulira nga bagamba emmundu ye ebeera wano muno wabeera emmundu ye wagitereka. Kati kwe kujja nkole ki ndabe kye babuuza abantu bange ki emmundu. Ngenda otuukawo nga babaga waliwo musista wange omuto nga agamba wuuyo gwe mugamba alina emmundu talina Nyombi talina mmundu. Bagayi kwe kunkyukira mu bubi ennyo kunkubakuba kunkwata kumpakira mu mmotoka. Otuuka mu mmotoka na ekyanyamba nti nasooka nendabako sipapa ate nga n'abantu abakuba amasasi abankwata naye nabalabyeko dde emisana nga mumanyi feesi zaabwe bulungi. Yasiru n'essaawa zakakati sobola okugamba nti oyo n'oyo kuba mbamanyi bulungi ne sipapa bwe bankwata. Banyingiza emmotoka banvuga banyambula engoye ndowooza byonna bino ebigere byonna ne babikubakuba mugongo eno yonna ne feesi yonna ne bagikubakuba banvuga ne bavuga mmotoka kiro sijja gamba nti bazaalisa mmeka oba twagenda ludda wakumaze nawuliranga mmotoka ng'ekola ki ng'etambula ne bantwala ku mazzi oba ku nnyanja oba kisaategeera ne baŋŋamba yogera ssente ze bakuwa tugenda kusuulawa mazine mugamba sipapa ekirungi famire yange yonna ekoze eki etegedde nti gwanzijeewa ewaka ne ku kyalo kyange kyonna bakitegedde nti sipapa yakoze eki yantudde kola kyokola ki kyoyagala nange nenguma nga manyi ekijja kikole ki kijje olwamaliza ne banzizaako ki ne banzizaako mask ku face akakookolo ne banyingiza mu ki mu mmotoka ne banvugera ebbanga eriwera naye nga yatiisatiisiza abantu era 3 bagendedde ku bisago olw'okutiisatiisa kwe batiisizaamu ne bayisibwa bubi. Naye singa yadde omuntu yasangiddwa n'emmundu eyo nga wa opposition saawa eno ndowooza singa ali luzira oba kitalya. Ne lwaki si papa? Lwaki tayogerwako? Lwaki tagambwako? Si papa mukozi wa gavumenti oba akolera ani? Si papa be bano abafere b'e Kampala abakozesebwa obukozesebwa ne bayisibwamu okuweebwa ssente z'eggwanga okuzizanyiramu obuzanyizi. Kati batuse n'okubawa emmundu batiiseetiise abantu. Naye ebyo byonna bikolebwa naye bannayuganda balaba. Ebyokugendeka mu kyana atiisatiise abantu emmundu 3 zeyadde nazo singa abantu baba basazeewo ezo si mmundu tezimutaasa kuba singa banasalawo okunyiiga okusingako awo simanyi kinaddirira. Katulabe vidiyo eno nga si papa atiisatiise abantu nga bannyonnyola engeri si papa gye bayisizaamu nga bannyonnyola obulumi bwe balimu nakati abamu abafunye ebisago bannyonnyola ki kye bayiseemu.
katubalabe. Emisango egimukyagingibwa omuntu alina emmundu either mubaamu aggravated robbery, mubaamu murder, mubaamu treason. Buli lwokwata ku mmundu bwoti nga toli tokkirizibwa gikwata, toli security operative, egyo gye gimu ku misango eminene gy'obeera nagyo. Twagala kwebuuza si papa emmundu gy'alina eyina layisinsi oba teyina layisinsi. Bw'ebanga teyina layisinsi papa y'omu ku ba security operatives oba si wa security. Bw'abanga si wa security, security erinda ki okujja okubuuza si papa ebibuuzo ebifaanagana bwe bityo. Era ddala kyekiddako tulabye ensonga z'abakitatta mubadde muziraba ebbanga lyonna, tulabye ensonga z'abasajja afaananako bwe batyo. Kitegeeza nti security, bino ebigambo bye mulaba abantu bawandula ne bavuma ba chairman Nyanzi ne bavuma Bobi Wine tebikoma bukomi mu bigambo. Mugenda kutandika obiraba nga mubaamu ebikolwa eby'emmundu ng'ekyo bwe kyakola ki bwe kyali. Ndowooza kintu kyangu nnyo okuva wano we tuli n'okutuuka ku poliisi eyawali Kira Road tewawerawo yadde meters 300. Okuva we tuli wano ku kizimbe kya Nyanzi we baalumba tewawerawo yadde kilometers 300. Okuva wano we tuli ne waggulu wali we batadde ekiddo security weeyimiridde obutakkiriza abantu bayita wano ku luguudo luno tewawerawo yadde meters ebimeka 2. Lwaki ekikolwa ng'ekyo kigenda mu maaso nga tewali kikola ki kibuulizibwako, tewali nteekateeka yonna security gyeraga? Ebyo byonna bibuuzo. Temulowooza nti tetulaba, temulowooza nti bannayuganda tebakola ki tebalaba. Balaba era bategeera. Era ekiriva mu nsonga zino simanyi mwe aba security abayita aba security simanyi kye muli nnyonnyola. Wano Kamiliyoni yajja buzi n'ayitawo wano n'ayingira wali mu kizimbe, twagenda okulaba nga waliwo patrol 4 mu ddakiika 10 kubanga Kamiliyoni avudde eri ng'atambula, abavubuka bamugoberedde n'ayingira mu kizimbe kino n'ayita musitwamanya gye yayitira. Ne security yasibawo wano okumala ennaku mmeka? Okumala ennaku 2 nga Kamiliyoni yadde atambula butambuzi. Ne kakati essasi nga n'ekituli ky'essasi kikyaliwo mukiraba nga n'enzizi balukubye essasi for sure. Lwaki security tezza kulaga interest wali kutereeza naye omusajja mumpi yawona buwonyi ate omuntu agenda okugwa essasi liba lyatuuse dda. Ogenda okuwulira sawundi y'essasi bwe liba lyerikusse oba lyakubye dda, kati musajja wattu wagenda okugwa ng'essasi lyo lyakoze eki. Obala haiti eno wazeyimiridde, you can see the range of this bullet. Gapo eriwo, assuming it is this man who was there, yandibadde mufu. Kati ono omuwala alinako nti namuzaala mumpi naye kyekyamuwonya senga wali muwanvu senga twakuzisa ejjuzi. Naye nze ebiseera ebisinga ndi musajja wabikolwa, ebigambo byange bitera kuba bitono mu nnimi zonna. Ndi musajja wabikolwa kubanga manyi ekikolwa kitizukusa omuntu. Ekisooka omuvubuka oyo ebbanga lyonna lyonna abadde atambulira mu mawulire nga muwulira Nyanzi nga bikwatagana n'omuvubuka oyo baakulira wano bamu ku bavubuka be twakuza wano n'asibuka empisa. Akozesebwa gavumenti okutuprovokinga every time. Yafuna kaadi yaffe y'embaga mu butanwa. Well, ng'omu banne bagimuwa ng'omu ku bantu abaali babeera nabo be bamanyi kubanga bangi abajja ku mukolo ab'ebibiina byonna. Kye yakola yayambala agambalo ga yero ga ovulo najja n'abavubuka 6 ng'azze kulwana kutaataganya mukolo. Bamuyita bw'omu yajja n'abavubuka 6 bakanyama. Ne bajja ku mukolo, omukolo ne gwonooneka, ne tusirika, ne tukyandolinga bulungi. Tuyigiriza abantu empisa mu people power, abaana tebalwana ku olwo. Omukolo n'agutaataaganya nga bw'omwabira mu mawulire. Ne tusirika. N'akwata emisumaali n'agyokyeza ku butayimbwa. N'agenda ng'afumita abantu. Tuli mu maziga, bamaze okutta kyeyune, ye ali mu kufumita abavubuka bafumita yimbwa. Ebe emisumaali ne tusirika. Kati alugulidde ku pata yazze ku masasi. Tetugenda kwetaasa bwetwasi naye tugenda mulumba, tugenda kulumba poliisi bwetafeeyo kubanga abannayuganda balina eddembe okwetaasa bwaba wembere efaanana ku bwe. Kitwewuunyisa okuba nti poliisi ekwata emmundu, poliisi ekwata emmundu neziwa abavubuka ngaabo ne batambula nazo nga za jjenjeero. Twebuuza abantu engeri gye bafa. Poliisi yo kennyini etta abantu baffe kati batandise kuba bayaaye kujja kuba abantu baffe masasi. Kati eno street gye balumbye street yaffe ntuusa okulabula eri poliisi. Tubasaba mu nnaku 2 batekinge action.
omuvubuka oyo ne banne bakwatibwe bolesebwe ensi yonna ebalabe buli wamu 2 days babalabe wonna wonna bateekebwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe bwe batakikole tugenda kubako kyetukolawo tugenda kunga abantu bonna bekikwatako okubanga poliisi ezuukuka